Essaawa zaagenze okuwera 2 ez'okumakya nga bakkiriza okuva e Bule n'e Bweya batandise dda okweyiwa ku kigo ky'abajulizi e Munyonyo okujjukira abajulizi ba Uganda abattirwa mu kifo kino okuli Andrew Kaggwa, Dennis Ssebugwawo ne Posiano Ngondwe. Mu mmisa esooseewo ku makya eyimbiddwa Reverend Father Paul Mutaasa annyonnyodde ebikwata ku kifo kino n'abajulizi. Agamba abajulizi baazimba olutindo buli mukkiriza kw'atambulira kyokka waliwo ate abalala abateekawo omuziziko eri abalala n'abasaba okulabira ku bajulizi bano. Awo naffe twesabire nga tuyirira ku bajulizi ba Uganda. Kyokka nga bateekateeka okuyimba mmisa ey'okubiri ekintu kibwatukidde okumpi ne wankaaki w'ekereziya eno oluvannyuma ekitegeerekese nti babadde bakambi ba ADF ababadde baagala okutuusa obulumbaganyi ku balamazi bano. Kati mmisa bw'etandise nga yo eyimbiddwa Reverend Father Joseph Mary Ssenabulya ategeezezza ng'abajulizi be bayambye okubatangira obulumbaganyi buno. Ngenza okutuuka n'ensanga abakristu nga babagobye mu mmotoka batambuza bigere. Omu n'angamba nti abo basaaga busaazi ndere Kaggwa bo mwagikutte katugende tusinze Omukama. Ono ategeezezza nga watagenda kuvumirira ababadde bagezaako okubasaanyaawo wabula n'abasabira okwenenya badde eri Omukama naddala abo be babadde bakolagana nabo. Ono ajjukizza abakkiriza ng'ekifo kino ekya Munyonyo bwe kiri entandikwa y'okujaguza abajulizi nti singa tekyaliwo ne Namugongo teyandibaddewo. I don't know why you came here rather than Namugongo or other places, and I don't care. But I know there's a reason. I want to give you one more reason why you came here. This is the beginning of the journey of martyrdom. Oli kunnono, oli kunsulo ey'obujulizi. Kyokka ono era talimye kwogera ku bikolwa by'obuli bw'enguzi ebyefuza eggwanga lyattu Uganda. Wali abamu babayita bakintu kidoogo. Takuyita si bawalesa amateeka amapya aga trafiki. Tayinza kuyitawo nga takuggyeemu kintu. Agambirawo nti tolina logo bw'okumpaayo ekyompadde. Abantu abawera okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ssaako n'ebweru w'eggwanga beetabye mu kuyimba mmisa y'okujjukira abajulizi ba Uganda mu kifo kino. Babula Nalweiso agafeeyo ku Spark TV.